Rema namakula ye sente mu birthday ya Dr. Hamza bibino so nga ate ye Judith Babirye amaziga gamuyiseemu nga yeetondera bannayuganda. Toseetuka birindirire mu bujjuvu. Mwasuze mutya abalungi abaagalwa kansubire nti buli omu yasuze bulungi nnyo bulungi ddala. Mbasasirako nnyo mu abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero. Happy birthday to you. So nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe, saba Katonda emyoja wagiwummuza emirembe agiramuze ekisa bw'atyo agumye emitima abakaab'enganda Saakati n'ab'emikwano. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nassolo bwe yakanneeyungako olunaku olwaleero. Omukwano gwange nyongera okujjukiza nti wano eno ofunawo updates nga ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities bonna abawano Saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera nongo of course tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Kale bambi ngenda kusaba subscribinga teekako akade butereevu tojja kwejjusa. Olunaku olwaleero bannange mazaalibwa ate ga Dr. Hamza. Dr. Hamza wa Rema omu bw'ati ffenna gwe tumanyi obulungi era nga bambi ye Rema yatandise nakasiki era nga bw'atyo alagira ddala nti mu butuufu birthday eno bagenda giteekeramu ddala ssente empitirivu. Kale no munnaye Dr. Hamza tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, tukwagaliza buwanguzi ate era munnange tubaagaliza mirembe myereere mu relationship yo n'omukyalo oyo omuyimbi Rema namakula. Video genda kuboziraba maaso kaawo naye nga sinnaba kutuusaayo ate bannange ye Judith Babirye ffenna twategeera bambi ebyagenda mu maaso naye yakola ensobi ng'era omuntu omulala omulamu ku nsi kuno teri muntu ali perfect yaba akulimba gamba nti nze munaye ndi perfect taliiyo. Buli omu asobya wabula ekyenjawulo ekibeerawo nti w'osobezza otegedde ensobi yo. Kati nno munaye tubadde tukyali awo ng'omukyalo ono avuddeyo bambi nga n'amaziga gamuyitamu bw'atyo ne yeetonda. Ebyatuukawo twabimanya yagenda munaye omusajja n'amwanjula era bw'atyo n'amuwasa naye ng'ate bangi baali bamugambye nti naye bannaye omusajja oyo gw'oliko omufumbo biki biki wabula ye n'atawuliriza n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayingira mu bufumbo n'omusajja olwedde gwamanyi obulungi nti mufumbo. Era byonna ebyagenda mu maaso twabimanya. Oluvannyuma ate baawukanye agenze wabweru w'eggwanga byonna ebyaddirira era n'omwami naye bw'atyo n'akola kinaddira mukyala we. Kati no munango olwaleero avuddeyo Judith Babirye bw'atyo bambi ne yeetondera bannayuganda Saakati n'ekkanisa. Ngenda kuba naye mukulekerako then n'oluvannyuma ate munange toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Nkulekereko video zino naye ng'ate mukwano gwange toseetuka subscribing nga woba tonnabateekako akadde like nga video eno woba ogyagadde gisharinge woba ogyagadde. Goodbye for now. Toseetuka. Today I come to you, my brother. I come to you, my sister. Please forgive me. Forgive me. Forgive me. I repent and I apologize for the so many people that I hurt with my mistake. I apologize to the people whose hearts were broken and wounded in my second marriage. Please forgive me for that mistake. I apologize to the body of Christ that I took through a very troublesome time. Please forgive me. The pastors, my fellow believers, please forgive me. I apologize to the nation of Uganda. Please forgive me. I apologize to the children who look up to me as a role model, as an inspiration. Please forgive me, children. What I did was not right. Please forgive me. And I ask you, find place in your hearts to forgive me. And lastly, but most importantly, I want to apologize to Muchala Lukia Ntale. Forgive me. Forgive me. I don't know how much I can stress this, but I am so sorry. What I did was not right. Please forgive me. Find space in your heart to forgive me. Forgiveness is divine. I know it's not an easy thing, but I beg you, may God grant you grace to forgive me. Thank you so much for pressing heaven to intervene in my life. I give God the glory. I send out a big thank you to you, each and every one. May God bless you so much. I love you.
I miss you all, and I will always love you and treasure you all in my heart. God bless you. Bye. Asoka kawungezi kana akaleero nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw'empapula kitange nzize okola okwagala kwo. Bayibuli eyogera kabaka wa bakabaka nti mujje ku namulondo ey'ekisa mufune okusaasira mufune ekisa okubayisa mu kaseera akazibu. Nange bwentyo kitange nzize ku namulondo yo ekisa akawungezi kana akaleero nga nzize okola okwagala ku ayi Mukama nga bwe wandagira okikola Mukama. Taata nange nzize Mukama wange nzikiriziganya n'amaloboozi gonna agogera ku lwanga akaseera kano mu kooti y'eggulu. Ayi Kitange omuyinza w'ebintu byonna, sirisa oyo omulyoolyomi Sitaani ayimirira mu kooti y'eggulu bwe kaseera n'akomerera abaana ba Katonda. Omusaayi gw'endiga ogwogera ebirungi ku bulamu bwange Taata leka gunjogerere. Yesu Kristo omulokozi wange leka njogerere. Katonda wange Taata wange yantonda njogerera. Ayi Kabaka wa bakabaka omuyinza w'ebintu byonna mu mikono gy'omwengwa ye gwe yatandika obulamu bwange era ye gwe abumaliriza. Wagamba Ibulayimu jjajjaffe nti tunuulira olwazi mwe watemebwa, nange ntunuulidde gwe Ayi Kitange olwazi mwe natemebwa. N'omugamba tunuulira era ekinnya mwe wasimibwa. Kitange ntunuulidde gwe ekinnya mwe nasimibwa. Nzize okukola okwagala kwo, mpa ekisa, mpa amaanyi, mpa obusobozi, nkola omulimu guno gwe wantuma Taata gukola gutuukirire mu linnya erya Kristo Yesu erisinga amannya gonna. Amiina. Gwali eyandaba nkusaba ogambe nti amiina. Gamba amiina nange. Ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada. Akaseera kano wenkoledde vidiyo eno era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange. Olwaleero nzize okukola omulimu gwe maze akaseera nga neetegekera era nga nindirira. Nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola. Ennaku z'omwezi zaali ndowooza nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'e18 2018 2018 n'enfumbirwa mu bufumbo obwokubiri. Naye akaseera kayitawo katono Mukama Katonda mu kwagala ku kungi ne mu kuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda n'andeeta mu ggwanga gye yanteeka. Mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye nfunye akaseera ke sifunangako wansi w'enjuba katyanga nzaalibwa. Akaseera ak'okusaba, akaseera ak'okumunoonya, akaseera ak'okumuwuliriza. Taata n'ayogera nange, Taata n'annuŋŋamya, Taata n'anjigiriza era mbuulidde bingi nnyo ku bikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso. Era n'aŋŋamba nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso olw'emirimu emingi gyampadde. Antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nakola. Namala okutereeza ensonga zange naye ayagala nammwe nzije gye muli mbeetondere. Nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna. Omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde. Neetonda olw'obufumbo buno obwokubiri bwe nayingiramu. Si kituufu kye nakola. Neetondera eggwanga Uganda, nsaba kunsonyiwa. Neetondera abakkiriza bonna, abaakosebwa, abaanyigirizibwa n'abantu bonna abaagala Babirye, abaagala ennyimba zange, abaayisibwa obubi olw'ekintu kye nakola. Mbasaba munsonyiwe. Neetondera abaana abato, abandaba ng'ekyokulabirako, abaana bato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga Babirye Judith. Mbeetondera. Abaana ekintu kye nakola si kituufu, temukikolanga, nakola kikyamu. Era kyekindeese olwaleero, mbasaba munsonyiwe. Buli omu nsaba onsonyiwe. Ekisembayo era nga kikulu nnyo, neetondera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala akaseera, ate sisobola kukusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo, kitwala akaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwendi, anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwendi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika.
Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo emirundi ekitabalika abantu mwenna abansabidde mu kaseera k'empiseemu konna, abantu bonna badde nga basabira ministry yange, naye ate naddala abayongeramu ennyo amaanyi okuva obufumbo buno obwokubiri bwatandika. Mbeebaza nnyo bala okunsabira, kubanga mmanyi nze okutuuka wano bwentuuse n'okubeera omulamu kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli alabe nti waliwo ayimiridde, yatunula mu nsi yonna alabe waliwo ayimiridde mu kituli. Katonda ataase ensi n'abula. Kitegeeza singa saalina bayimiridde mu kituli okunsabira nga nange bwe nsaba, osanga sanditaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe, awulidde essaala zammwe. Mukwano mwebale, weebale kunsabira, weebale kusiiba, weebale kunoonya Katonda, weebale kusula mu mpewo, weebale kusiiba njala, weebale kusula wansi, weebale kusula ku kakeeka, weebale byonna by'okoze okulaba nti Babirye Judith addamu okutereera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo. Mukama abankuumire. Bye bye. Birthday Kasiki. Sabula. You tell that. Birthday Kasiki. Oh. Sabula.